Abagalwa abalungi kansubire nti muli bulungi yonna gye musinzira okuba nga ate mugyeekumirako. Fifi J, the news anchor nga bulijjo nze ndiwo okubanga nga kutusaako gwe yakatwengako mukwano ekyokola kiri kimu kyokka kyakubanga onyiga ku pesa ya subscribe obere nga ate otweyungako mu butongole. Olunaku olwaleero bo abakulu ba Nubian Lee lwe basobodde okuba nga ate babakomyawooko mu kkooti. Kinajjukirwa nti bano bakwatibwa ennaku z'omwezi nga 3 Desemba omwaka gwa 2020 era nga bazze batuula enfunda eziwera mu kkooti y'amagye wali essangibwa e Makindye. Naye olunaku olwaleero bakomezeddwawo era ng'omulundi gwe basembayo okutuula gwali zali nnaku z'omwezi nga 8 omwezi guno gwennyini ogwokubiri ne babategeeza nti bajja kuba nti babakomyawo mu kkooti ennaku z'omwezi nga 15 era we batyo bakedde kubanga ate bayoolekera wali mu kkooti e Makindye bongera okubanga batunula mu nsonga zaabwe. Ku mulundi guli batono be basobola okubanga ate bakkiriza okubanga babejjerera obanga babawa bail bwe batyo ne babeera nga bateebwa ku kakalu naye nga abasinga obungi omuwendo gw'abantu 36 tebalemererwa okubanga ate mwanatto babeeyimirira obanga babalemesa okweyimirirwa nga babagaana okubanga babawa bail era nga kwabo kwe kuli omukulu amanyiddwa nga Eddie Mutwe, kwe kuli omukulu amanyiddwa nga Nubian Lee n'abalala abo bangi abakyaliyo ba Dan Magic bonna abakyaliyo. Olunaku olwaleero bwe batyo basobodde okubanga balabikako wali ku kkooti e Makindye naye still bagaanye okubanga babawa omukisa gw'okweyimirirwa babagaanye bino bikwasa n'ennaku babagaanye naye nga ensonga enkulu gye bawadde nnyo ku mulundi guno bagamba nti singa abantu bano babata oba ne babaleka okubanga bakomawo mu maka gaabwe bakomawo mu bifo ebituufu balina okubanga babeera mbubandyeko baana okuddamu okubanga ate bakole effujjo babandyeko baana okuddamu okubanga bakoleza omuliro mu bantu okutandika okubanga ate bakole effujjo era we basinzidde okuddamu okubanga ate babaggalira omulundi ogw'okulala babamye bail era simanyi nakumanya bino gye bigenda kubanga bikkira naye nga emisango gino nga gigenda mu maaso waliwo omukyala alabiseeko olunaku olwaleero ng'ali lubuto mu kifo kino oba mu kitundu kino oba ku kkooti eno y'e Makindye naye nga kigambibwa nti ku basibe kuliko omuntu we abadde azze kuba nga ate awulira omusango naye tayisiddwa bulungi ab'amagye era nga kigambibwa nti omusirikale omu oba amukubye amuyisiza bubi bw'atyo n'abeera nga ate azirika era nga ekiwejjowejjo asibidde mu ddwaliro ng'embeera ye si nnungi naye nga jjukira maama wa ggwanga ali lubuto just azze kuba nga ate awulira emisango bwe gitambula ku muntu we omu ali ku bano abasibe so embeera yo bwetyo bwegenda mu maaso okubanga ate yongera okutiisa abantu mu ggwanga lyattu Uganda. Nakusomedde olukalala lw'abaana abazze bawambibwa era nga kigambibwa nti bo amayitire gaabwe tegenda bakubanga bugamanyika weewaawo abasinga obungi bazze bavaayo nga bafu naye olukalala olwo lukyagendera ddala mu maaso era nga wali ku peegi y'omukulu amanyiddwa nga JB Muwonge ataddewo ennamba n'agamba nti gwe wenna ali eyo nga olina omuntu wo nga tomanyi gy'ali naye ng'ogamba nti yabula genda obere nga ate ojjawo ennamba obere nga omuwa information ekwata ku muntu oyo eyabula okitegeera yali wa mu kitundu ki yali abeera wa yani amannya ge ebintu we bityo so waliwo nno n'omuntu akubye omulanga n'agamba nti singa nga bwe mutuwa nti amannya g'abano abantu ababuze bwe muba mutuwa ne faces zaabwe oba oli awo tumanye kubanga abantu abasinga amannya gafaanana oyinza okwesanga ng'oli ye Nakachwa Martha naye nga mbutuufu waliyo ne Nakachwa Martha omulala so kati oli abadde asaba nti bwe muba mutuwa amannya g'abano abantu mugezeeko kubanga ate mwatachingako ebifaananyi byabwe for easy identification. So munange ekyo nakyo nsubira kijja kubanga ate kikolwako. Ye mwana mulenzi amanyiddwa nga omulongo Sam kinajjukira bulungi nti mwana mulenzi ono yafiiridde mu struggle ng'era abalala bwe bazze bafa kwegamba omuwendo gw'abafa gweyongedde okubanga gwera n'abadde nnyo mu struggle nnyo nga bw'okiwulira olunaku olwaleero bambi agalamiziddwa ku bijja by'abajjajjaabe abeere ng'ate yeebaka mwana twafiiridde ku myaka emito emyaka 24 gyokka naye mu kuziika kwe abantu balaze obutali bwenkanya n'obutali mu mativu era nga bano bakubiza ebipande okuli ebigambo ebyenjawulo nga bagamba nti Museveni lekeraawo okutta abantu baffe, Museveni tukooye abaana baffe okufa, Museveni tukooye okuziika abaana baffe, Museveni lekeraawo tukooye okuziika abaana baffe, lekeraawo kubanga ate otta abantu kwegamba balaze obutali bwenkanya ne gavumenti eri mu buyinza oba okitegeera bamaama tukooye okubanga tuziika abaana baffe kwegamba bawandiise ebigambo bingi nga bw'obirengera abo naye still waliwo chairman omu awadde speech mwana tuwo ku kyalo kino naye nga amaziga gamuyita musooka obere nga omwewulirirako. Simanyi nze yaratambula atya naye nga President Museveni bajja kukola ebintu bino n'abantu tebirina omusango okuwagira Kyagulanyi tebirina ebintu byonna bye twali tukoze
tukusaba kwetuba twogera amazima nawe ogawulira dala tuwa obuyinza mirembe naye totamukutta abaana baffe totamukutta baganda baffe tukwegaleredde nnyo kyatulanya kujja natuzibula amaaso toyanziza nnyo toyanzeege kyamaani. Ebyo byebimu ku ebyo ebibadde ebigambo by'omukulu kyeyamani w'ekitundu ekyo gye bagalamizza mwana mulenzi omulongo Saamu okuba nga ate awummula mu nnyumba ye ey'olubeerera. Si yafudde mu nfa efaananako bw'eti yekka abangi bafudde bwe bati ate nga bakyafa. So Mungu ayongere okuba nga atusaasira emyoyo gyabwe hagiramuza ekisa. Awo nga tuvuddewo ye musajja mukulu alabikiddeko mu kibuga nga yakoze ekibumbe n'akyambazanga omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni n'abeera nga ate akigalamiza n'abeera nga akikuba kibooko nga bw'akigamba nti lwaki wabba akalulu lwaki wabba obululu twagala buwanguzi bwaffe. Omuvubuka ono agombeddwamu obwala era nga poliisi emunywedde bubi nnyo nebeera nga emuyoolayoola bwawo nebeera nga ate emutwala gy'erina okuba nga ate yo eraba nti w'alina okuba nga abeera. N'ekibumbe kye kyabadde akoze bwe batyo nakyo bakiyodde. Oyo ye bwatyo olunaku lwe bwalumazeeko olunaku olwaleero. Naye kansubire nti mukyali bulungi yonna eyo gye musinzira okuba nga mugyekumirako mukebereko ku channel emanyiddwa nga News Facts bamikwano mbeere nga musubscribinga lwesisobodde kuba nga mbaweereza muganda wange asobola okuba nga ate akuterawo wali amawulire wonna n'omanya kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga njipininga awo mu comment section mwana tu amawulire gonna obeere nga ate ogamanya. Okwonyongerako kutegeeza nti aba Destiny Consultant Cash Solution abasangibwa wali ebulenga ku Mityana Road oba Wakiso ku Hoima Road mwana tubagulako wamu n'okutunda emmotoka bagulako wamu n'okutunda ploti n'amataka era nga bakusimbira ne kalitunsi gwa mwetaze ate nga naawe ayagala buloni obutonotono mwana tosobola okuba nga obafuna si bafere bakoneko ku namba y'essimu 075222754 oba 07855373 beba Destiny Consults and Cash Solution tojja kuba nga ate wejjusa. Awo nga tuvuddewo okweyongerayo mu maaso bo bannayuganda abongedde okuba nga ate balaga nti embeera egenda maaso mu ggwanga lyattu si bamativu nayo era nga bano bangi bayise mu nnyimba. Waliwo omwana mulenzi afulumiza akayimba ng'era akayimba ku mbeera egenda maaso okuba nga ate egenda mu ggwanga. Kanyongera okuba nga nkakulekera wano nyongera okuba nga ate nkumanyisa ki kyennyini ekigenda mu maaso mu ggwanga wabweru eyo gy'otasobola kuba nga ate otuuka oba olaba. Mbadde Fifi Jenga bulijjo atakuumira mpeera bankuumire. When injustice becomes the law, resistance becomes the duty. You can delay change, but you cannot stop change. It's a boy from the West now. Woy, 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 woy. Woy, woy, woy. Woy, 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 woy. Yeah, yeah. Free, free. Political prisoners, free, free. Opposition not a crime, free, free. Political prisoners, free, free. Opposition is not a crime. Wano mwatu zuviza demokrasia nae tetumulabaku kandagali katiduroni. Uye, abana babuzidwawo batibwa entakera abandi mu makomereyo batulugunyizibwa ona ladamasi pan Uganda bambi tosirika munywanyi bamafaza ne maseka ebicamu condemning. Freedom will come, no matter how long it will take. And someday we shall wear the victor's crown. I may say free, free. Political prisoners, free, free. Opposition is not a crime. Free, free. Political prisoners, free, free. Opposition is not a crime, yeah.
Stephen Lee, Eddie Mutwe, Sky Soldier, Kampala Lukumani, Mbogo Mighty Innocence, Joyce Songal, Beka Kalyango, Mapumedia, Sheriff Dong, Dan Majiki, Obianga, and the Ula them, yeah. Free them, free. Yeah, my brothers, I have in my prayers. Yeah, man, Altiga Million, a boy from the West Nile representing. Yeah, Honorable Abale Sulaiman.